Polisi mu kibuga ky'Entebbe ekutte maama Isabella Askia ne muggalira olw'okutulugunya abaana be yakeera enkya n'azaala. Isabella omutuuze w'e Busambaga mu Ggombolola Entebbe yakkakanye ku baana be n'abakuba kibooko okutuuka okumenya omu ku baana b'omukono ate omulala n'amutuusaako ebisago nga bakira w'asanga waakuba. Abatuuze bavumidde ekya maama ono okukuba abaana be okukira eky'okutale. Isabella atwaliddwa ku poliisi era addumira poliisi y'Entebbe Godfrey Nsima n'avumirira ekikolwa kino wabula n'ategeeza nga bwe batayinza kugalira maama ono kuba asulirira kuzaala ate nga mpawo agenda kulabirira abaana be bano abato. Ekibonerezo tekigenda okuteeka ku maama w'abaana kita endagi yakubya abaana n'abakuba bubi abaana ate nabo balina lwaiti zaabwe ng'abaana ajja kuvunaanibwa omusango gw'okukuba abaana we bayita keldagi. Ffe wano ku Bukedde TV1 tuvumirira ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abaana era nga singa omwana aba akusobeza mutwalire ab'obuyinza kuba bamanyi engeri y'okwabangula n'okubabonereza. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.